mu opposition nga sagala nnyo Museveni bandenye nange kubanga bano beba byekolera n'oyogera ng'okulonda kulayo emyezi nga 6 n'ogamba nti n'atalina ndangamuntu ajja kulonda bagala buli Uganda atuukirize alina eddembe lye. Endangamuntu yajjira ki? You have a wholesale neighboring countries. Okulaga nti ono Uganda bayingiza mwina negundi mwina n'amagezi akakoma voters je samwe. If somebody did it n'abateekako. Do you have the capacity? Omuntu n'atandikira ku buli million 2 tebabala ne intelligence tebabalira. Who benefits from this? Who benefits from this? Kati sente z'endangamuntu zaalagawo. Bwe babba omwana y'omwoyo mwana ajja kusuula Museveni. Omanyi president alwawo nnyo okumanya abantu bewaabwe nti babi. Yes. What happened to billions that were put in ndangamuntu? How do you prove that you are Ugandan? 2. It's not the duty of the Electoral Commission to talk about ndangamuntu. Ndangamuntu ine kitangule kyayo kirala. Why do I take over the responsibility as the chairman of the Electoral Commission of a mess done by somebody else in the sentences? No, whatever bategeera Kasujja yagenda ati. Bwetula nga kifusoka bwebuuzi. Nti yabadde wo. Ffe batugamba nti bwe bayagala okubeera ne ssente zireke zitambule. Naye bw'odde ssente n'ogiteeka mu nsawo n'okiteeka n'ogalira. Endala bwe zijja ziziga nti ono tata zimaze wano emyezi 6 zikolako olugambo tofuna. Botata eziri mu nsawo ng'ozikwesa omwo endala z'oleeta zigamba zitya omanyi muno mu nsawo mazemu emyezi 8 tezidda. As a judge who has something to do, I even wondered how can I retire ng'omukulu n'engenda mu kavuyo kaabwe bajja batta. That will spark of confusion. Ayina ndangamuntu atayina mudduke Electoral Commission nze njogera. I don't take responsibility. The question of Ndangamuntu does not follow into our responsibilities. Ndangamuntu is not provided by the Electoral Commission. So for us, we don't mind about these things. I don't take over responsibility. Kubanga Lwakojo era alina bano aluddeyo nnyo. Kati Lwakojo alimba ate Lwakojo tavaayo kuba talabika. Bate balabwa. Invisible. Kati Lwakojo yeekwese bw'ati. Ono yavaayo chairman. Bajja babatula. Amukyeringi ennaku lumu baali bansibye mu kkomera. Lwakintu kimu. Baayita press conference nga balangira akakiiko ka constitution akapya. Ne ngamba omugenzi Njuba nti you have made a very big mistake. There is no Muslim in this committee. That is a small matter. Small matter to who? Omanya binali mbayinanga ekintu ekyo. Nane issue to who? Kagwa and Kasujja we are put on later. Nembaga nti if you mess up with the Constitutional Commission nemuteka mu bajja mudola ne bamutta. Nibaga nti omusajja gundi odokina abaga nti no. What the man raised was different. Era mukamudola tuli bamukwana. Ndola bampira amasasi makerere. Baali kinga ebintu mubulire. Electoral Commission ngeerwana n'enjuba. Njuba yantwalako mu court. Singo nti awabira nze nga muntu si lupapula lwa munno. Naddukayo. Kubanga omugenzi Njuba namugamba nti Njuba okoze ensobi. Ne Abuma yanje. Mwe mwali badde mugenda mweteeke mu tteeka nti Attorney General ne Minister for Constitutional Affairs balina okugendayo by virtue of their jobs. Muleme kwesimbawo. Ebintu byammwe ebyabalonzi bye babalonze bigenda konflictinga n'egundi. Ne interest za government. Era Abuma yanje kyamuleetera ebizibu. Yagamba nti eno constitution nga temuli federal mujja gikumya bitala yasulawo. Bamugoba n'egundi. Nikishika. But I had told them earlier, kubanze ndaba, Katonda yampa amagezi. I can tell, if I predict 10 things, I see 8. Era in many cases, ukwaroza nti nkuba gwemba nyamba gwe. Abato mukuba. Kati abere commission be nyamba. You are taking responsibility which is not yours. Electoral Commission is not involved in the issuance of Ndangamuntu. Why do I talk about it? Mwebe muba mukirizo kulonda bebe wandisa bokka b'Endagamuntu mubaveeko. And you wait at a time now that some people don't have Ndangamuntu, but not earlier. But our government was anti-bachifunamu. But who is on the list?
nti bagenda ne bakebera abali wa Bobi Wine batekebera amanya gaabwe ne bagenda bagapruting mu voters registers nodi aba local defense baganda nti bagenda okumaga bana abana bagenda kubama inji wa local defense akube 10 the people who can manage elections are special forces mu state house mukuba mu sasi atia enchima za rumba state house nga basobola kuba mu amasasi zava waliwo eri tumwini nenga alwaloza nti enchende zingira mu state house singa president yali aloza malugo yali duse enchima zivudde wezingidde state house nebali wakuba esasi ngatalina wadasolaza mu bakuba esasi naye walalabe atawanyiza Museveni kololo president Museveni kololo nawangala emyezi 6 bwe bakukwata bwe bati goloza nga bakutwala okululu omusajja bamuyitani dokitani yalekanya president Iranda namulekerera Iranda nale president abagamba if this is a Uganda let him listen nga alekana bulekanya aba polisi yabungeze bagala bamujje president aga this is a Uganda let him listen nga alekana bulekanya bamufulumya naye nakubiri nga batule mfu tamanyi bamukwata nga batule mfu zafa abo be basobola akalulu tezikyasobola kukyajja bana abaana balalu bazze bakimanyi tujita sabimbisiole nti akalulu katabule kagenda kubeera mu violence muyitirivu. So how do you alert the enemy earlier when you have hostile neighbors who can pump people here? Nti ndaga muteja kubeerayo how abaganda bagati tufudde tuweddeyo abaguliza abalabe toyita kati family yaffe yaggwawo who is going to fear you this time nti toyinandanga muntu ajja kujja alonde mmwe omuntu asobola okugulayo nokota zingesa n'agitwala nateekamu ababe n'agikomya ku ssente mweze mwagalanga amayembe wante kisoboka ku ssente kisoboka kisobokera ddala kisoboka bulungi bwe tubibabuulira balowooza nti tubavuma negamba jja abakyala era nawandiisa akatabo kange kozi mbagambye nti abanyampi kakomyewo abanyampi kakomyewo mwekali konna mu bukusookuwa abanyampi kakomyewo naye mbalala bakansabye nti iremu kopi z'abanyampi wano nga tolinaawo emitwalo 5 anti bo bakitegeera baba bawesana abanyampi bakitegeera mwe abanyampi temukitegeera tulowooza kino ekyaffe omunyampi is somebody who pays for crime he has not committed. Nti omunyampi yali mu Bank of Uganda bagundi bamandera be batekako emigugu gyabwe naye bajjayo omunyampi malinga ekifo ne bakitwala printing money be bagirina kati ono omunyampi ali nga bakijja mawulire nalabye eggulo ono ayigegenezi yakugundi yange ate lwaki wagijje no sagala mulabako sagala muntu wa fitina takyalina byakola oyo katonda yali tuyambye n'agenda nodira omwana wa muno agenda afunye omulimu minisitiko nolibayivengo kati guli luddawo omukazi gwe gutambula gutya mwajja kusasula teri mu bukozi bwa kibi atajja kusasula wano buli omu alina okusasulira ekibi kye kyeyakola badduka ddabo tebalabwa toyinza balabako kusinga I'm telling you nti bano beecontradikitinga why tebalina coordinating center etuula they lack a communication. How can the president be facing these challenges nga talina substantive minister of information? Yekukumi bwati yekukumi ayongera kuunya nantaba yadduka nti a government without the minister of information Rwanda ekisobola. Kenya yalonda one of the best educated people. Why? Media is very important. Communication is very important. The most powerful minister in any government is the Minister of Information. Ye imejiamu. Irambe ewunya. Nti ofona opondo. Atatula mu cabinet. Atatula mu organize. Atayogera ati ekibiina. You cannot talk on behalf of a party. Nga togenda mu organize. Mwongezi wa kakasi. Mwitutula bweti tulaba mbuzi ze yambu yatundi mbuzi n'agula ettaka. Mind about your image. Mind about your image. Jona bagamba. Nembaga nti mulimu ebintu Museveni ngenda kumuwandika kakatamu. Museveni's wonders that Uganda is ignore. Nagenda okwogera mu abo abakyala. Nembaga nti Bible yegamba nti ekiseera kijja kutuuka
indigite kakamwaka omutwe gwayo mukamwa k'empologoma eveemu nga terumiddwa nemboga bono kyatukadda abakazi abali wano bali 15,000 naye abasirikale ababakuuma basajja mwawuliddeyo gwe bakutte okusindika kuteeka mutwe gwayo mukamwa kampologoma nembaga nti mulabe emakindi emubalakisi emakindi emubalakisi opposite batundyawo bamalaaya era nababuuza nti pulezidenti Kagame omukambwe bwati naleeta bamalaaya wano mubasiga sirimu baddeyo olweggulo oba bambeka kaniti bidani aleta bakomando ewange noletayo comedian nti mwala wange agenda kufumbirwa comedian fe mbaganda titwakinafuya nnyo okwekonga mbakuba nekitala nesinga nengo nezito nengo